Ekibiina kya NRM kifulumiza enteekateeka enaagobererwa abo bonna abanaakiikirira ekibiina kino mu Paalamenti ya East Africa. Abeegwanyiza ebifo mu Paalamenti ya East Africa bakusasula obukadde 2 obw'essente za Uganda kw'ossa n'okwanjula empapula z'obuyigirize bwabwe. Okwalifayinga ng'oli muna Uganda oli mwaka 18 n'okusuuka 18 ng'omanyi nnyo ebikwatagana ne East African Community ng'oli NRM, member wa NRM nga oli ne ku register ya NRM ate ng'osasudde million 2 eyo ku accounts office ya NRM Electoral Commission. Ku nsonga y'emu ey'obuyigirize, Tango Doi ng'ono ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM alabudde abo bonna abaneesimbawo obutagezaako kujingirira mpapula za buyigirize bwabwe kuba bo nga NRM bakoye okuwera ennemba n'emisango egy'obuyigirize bw'ababaka ababa bakiikiridde mu kkooti. Nga teri kubuzabuza oba tolina qualifications ya Uganda genda mu National Council of Higher Education ofune equivalent ne certification ya equivalent. Twagala ebya kooti tukoye wano they know you as Tango Doi. Wali mu papula endala bakubuuza they call you Joseph Tango Doi. Those small things twagala. Ennaku z'omwezi 33 omwezi guno z'ennaku eziteereddwawo okukima empapula z'okwewandiisa mu kamyufu ka NRM. Ng'ebibiina eby'enjawulo bigenda mu maaso n'okutegeka obumyufu obw'okulonda abo abanaabakiikirira mu Paalamenti ya East Africa. Abo bonna abanaaba bakwasiddwa zibendera okuva mu bibiina byabwe bakusunsulwa Paalamenti ennaku z'omwezi nga 8 n'omwenda omwezi ogwokubiri. Paalamenti ey'omukago gw'amawanga ag'obuvanjuba bwa Afrika ey'omulundi ogwokuna yakugulwawo mu butongole ennaku z'omwezi nga 6 mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Steven Tubyargayo, KTV, Amalindirire.